Hallelujah, hallelujah. Mukama yebazibwe abooluganda balamusizzaako mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu. Ambaaniriza mwena ssaawa ya kigambo kuwulira kuva eri Katonda. Mukama yebazibwe. Abagenyi baffe mu masekkati gaffe tubaaniriza nnyonyo mu linnya lya Yesu. Ttiimu yaffe ey'omwaka 2021 Year of Acceptance. Mukama yebazibwe abooluganda. Abali ku channel zaffe ez'enjawulo, Instagram Arise and Shine Ministries, Facebook page Arise and Shine Ministries, YouTube channel Arise and Shine Ministries, namwe abali wano munda mu church. Mukama yebazibwe. Tubaaniriza nnyo mu Sunday service ekitiibwa kya Mukama. Katusabe. Father in heaven, we thank you once again. We thank you for intercession moment. We thank you for praise moment. We thank you for worship moment. And we thank you for the word moment. This is the moment that we are going to eat the food of our soul so that we grow strong in the spirit in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Olunaku olwaleero mu Sunday service eno tugenda kutunuulira sub theme egamba nti may you be remembered of good deeds. Nkusabira ojjukirwe olw'ebikolwa ebirungi, olw'ebintu ebirungi, naye mu byonna ojjukirwe guno omwaka ogw'okuukirizibwa. Mukama yeebazibwe. Ojjukirwe mu guno omwaka ogw'okuukirizibwa. Ojjukirwe mu guno omwaka ogw'okuukirizibwa. Ekitiibwa kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ojjukirwe olw'obulungi. Mukama yeebazibwe. Si kujjukirwa lwa bubi nti bannange oyo mama temuŋŋamba temumbuulira. Ojjukirwe mu guno omwaka ogw'okuukirizibwa olw'obulungi. Mukama yeebazibwe abooluganda. Tugende butereevu mu kitabo kya Eseza essuula ya 6. Tugenda kusomayo ennyiriri 3 zokka, olunya olusooka, olwokubiri n'olwokusatu. Amiina. Hallelujah. Mukama yebazibwe abooluganda. We are in the book of Esther chapter 6 verses 1. Mukama yebazibwe. Under the theme of the year 2021 year of acceptance, we have the sub-theme which says, may you be remembered of good deeds. Hallelujah. Esther chapter 6 verses 1. Bible yegamba, that night the king could not sleep. Full stop. Wakati mu statement. Mukama yebazibwe abooluganda. That night the king could not sleep. Mukama yebazibwe. Ono kabaka yani. Mukama yebazibwe abooluganda. Hallelujah. Twogera ku kabaka ki ali mu kitabo kya Eseza. Ekitabo kya Eseza tulabayo kabaka omu yekka. Mukama yebazibwe abooluganda. Ayitibwa Akaswero. Mukama yebazibwe. Akaswero ye kabaka gwe tulaba. Naye wano Bayibuli etandise ng'egamba nti ekiro ekyo kabaka teyeebaka. Ekiro ekyo kabaka teyeebaka. Kansooke mbabuulireko. Mukama yeebazibwe. Ekiro abantu bangi babulwa otulo olw'ebintu bingi, abalala biba bizibu. Mukama yeebazibwe abooluganda. Some of the people do not sleep because of problems, because of trouble, because of disgrace, because of tears, because of loneliness. Mama nyawo oli asobola okubulwa otulo kubanga ali lonely, neyeekyusiza mu blanketi, neyeekyusiza mu buliri, neyeekyusa nenga talaba tulo, naye nga yatuuka dda mu biro bye. Mu season ye, the season and the times. Naye nga obwasingo. Wano twogera I'm single and contented. But remind you, at night, toina tulo. Bible egambye nti kabaka ekiro ekyo teyeebaka. So when
everyday omuntu atambula yena nze ndi single naye ndi contented naye ekiro we kituuka njogera ku bintu ebibuza abantu otulo ekiro obwa single that loneliness mukama yebazibwe tulina wano brother waffe yatugamba nti mwe abasingo simanyi mugira muyitako kubayita ababiri mukama yebazibwe nga bannange nga kyo kikubuza otulo abantu bangi babula otulo olwa school fees alowooza abaana banaasoma batya abantu bangi babula otulo olw'endwadde endwadde ng'ekweripyeko mukama yebazibwe abantu babula otulo olw'ebirowoozo ebingi mwatu waliwo ababula otulo olw'essanyu eringi nga yasanyuse mwe temubalaba n'ateekawo pati nga yaya asanyuse kyovulaba bayibuli egamba mu kitabo ky'omubuulizi nti there is time for everything gwe ewuwo obuza otulo olw'ebizibu naye ewange sirina tulo lwasanyu ebirungi bidde eno wange naawe bwotyo bw'oba obize ewuwo nze ewange mbuza otulo olw'essanyu naye waliwo abuza otulo olw'ebizibu ebimwetoolodde agamba naakola ntya wowe omusajja agenze nze newange ngamba wowe owange wunnaaze tuli mu Sunday service. This is the year of acceptance. Mukama yebazibwe naye bayibuli egamba we tutandikidde nti that night the king could not sleep ne tunyonyola bulungi waliwo ababula otulo olw'amaziga amangi olw'ebizibu naye bayibuli etugumya mukama yebazibwe abooluganda mu Zabbuli 3:5 nti amaziga gabaawo ekiro naye essanyu lijjanga bukedde oyinza okubula otulo muganda wange olw'amaziga amangi but the Bible says amaziga gabaawo ekiro naye nga bukedde there is joy. God is here. The Spirit of the Lord is here to wipe away all your tears. Mukama yebazwe. There is one version of the verse. Mukama yebazwe. Tugende ku version endala. That night the king could not sleep. Kati wano tuvudde ku kabaka Akaswero gwe tumanyi. Kati tuli ku kabaka w'abakabaka ayitibwa Yesu Kristo Munazaresi. Mukama yebazwe. Kino ekitabo nsaba Mukama atuwe omwoyo ow'okutegeera n'okumanya n'okukwasa tutegeere bye tuli okudiiringa nabyo. We are dealing in the spirit and we are dealing in the physical. There is a gospel that my brother preached about last year about balancing the physical and the spiritual. Mukama yebazwe. So in this book we are doing the same. Kati tulina kabaka yateebaka newankubadde kiro teyeebaka newankubadde emisana ye teyeebaka ate takoowa. Mukama yebazwe kubanga bayibuli egambye abange tuli mu kitabo kya Eseza bayibuli egambye that night the king could not sleep full stop. Zabbuli ey'ekikumi 21 Katonda waffe teyeebaka so tabongoota oyo ye kabaka kebe kiro teyeebaka kebe misana tabongoota ye kabaka gwe mbanjulira mu kitabo kya Eseza. Kati tuvudde ku kabaka Akaswero mbanjulira Yesu Kristo kabaka ateebaka so tabongoota kyamuwandiikibwako mu Zabbuli 10:21 akuuma Isirayiri teyeebaka so tabongoota ye kabaka gwe mbanjulira. Mukama yeebazibwe abooluganda. Hallelujah, praise the name of the living God. Kati wuliriza ekyawandiikibwa kabaka ateebaka ono oba Akaswero ono ataafuna tulo ekiro ekyo kiki ye ekyamuleetera okubulwa otulo. Tukyali ku lunya olusooka tuli mu kitabo kya Eseza essuula ya 6 olunyiriro olusooka. That night the king could not sleep,
So one was commanded to bring the book of records of the Chronicles. Omu n'atumibwa okuleeta ekitabo. Abooluganda mbabuulire. Let me first finish this verse. That night the king could not sleep. So one was commanded to bring the book of the records of Chronicles, and they were read before the king. Hallelujah. Kabaka yayisa ekitabo ekyawandiikibwamu records. Ekibuuzo ekiri wano bwampuliriza mu Sunday service nange kennyini abuulira enjiri olunaku olwaleero. Record ki eyawandiikibwa mu kitabo ekyo ekiri mu mikono gya kabaka? Ogenda kwebuuza ate kitabo ki? Tugende butereevu mu kitabo kya Revelation, okubiikulirwa. Revelation chapter 20 from verse 11 to 12. Okubiikulirwa. Mu kitabo eky'okubiikulirwa. Essuula eya 2 olunyiriri 11 ne 12. Mukama yebazibwe. Naye twagalawo 12. Bible egamba from verse 11. We are in the book of Revelation chapter 20 now, verse 11. Naye jjukira tuli eri mu kitabo kya Eseza. Bible egamba, then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Katikambabulireko. From the Old Testament to the New Testament. Naye okutandikira ddala mu ndagaano enkadde Kristo yajjanga yeeragira mu bakabaka. Mukama yeebazibwe. Ng'alaga, nga yeeraga nti ye Kristo kati atudde mu ntebe ey'obufuzi. Naye wulira, Bayibuli egamba nti kabaka n'ayise ekitabo. Kati tuli mu kubiikulirwa essuula eya 2 olunyiriri olw'e12. Bayibuli egamba, and I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. Tukitegedde bulungi. And another book was opened. Tuddeyo ku kabaka Akaswero. Kabaka Akaswero yayise ekitabo, and the book was opened before him and it was read before him. Wano Yokaana alengera Kristo atudde ku ntebe ey'obufuzi abiikula ekitabo n'abiikula n'ebitabo. Kati tulina ebitabo ne tubeera n'ekitabo. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Listen unto this verse. Revelation 20 verses 12. And I saw the dead, small and great, standing before God. And the books were opened. Books were opened. And another book was opened, which is the book of life. Ekitabo eky'obulamu kiri kimu. Mukama yeebazibwe. Naye ebitabo, wulira ebitabo bye biriwa. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Kati ebitabo mwe muli ebikolwa byaffe. Osobola ogamba nawe olunyi lugambye nti the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Osobola ogamba ekitabo ekirala bikolwa by'abali abaafu. Yesu wagenda okuddira anaakusanga mulamu, anaakusanga wawummula. Naye ffenna wonna wanaatusangira
anaasanga omaze emirimu gyo wano ku nsi osiibudde, anaakusanga okyali ku nsi, amazima gasigala nti nga Akaswero mu kitabo kya Eseza nga bwe yayisa ekitabo ne kibiikulwa ne kisomebwa mu maaso ge, naffe Kristo wagenda okuddira Bayibuli etulaga mu kubiikulirwa nti ebitabo biribiikulwa mwe muli ebikolwa by'abantu n'ekitabo kibiikulwe omuli obulamu bwaffe, kubanga kyekitabo eky'obulamu. Mukama yeebazibwe. Katweyongereyo nkomewo eno ku bitabo. Mukama yeebazibwe. Naye tukitegedde olunyiriri olwokubiri mu kitabo kya Eseza essula ey'omukaaga. Mukama yeebazibwe abooluganda. Olunyiriri olwokubiri mu kitabo kya Eseza essula ey'omukaaga, Bayibuli egamba and it was found written that Mordecai, and it was found written that Mordecai, number one, ekibuuzo ekirala, what is written of you? Ki ekikuwandiikiddwako ggwe? Ampuliriza olwaleero mu saaviisi eno. Mukama yeebazibwe abooluganda, kubanga ebitabo biise, ekitabo kituuse, kibikuddwa, kisomeddwa. Kati twagala records ezo, twagala ebyo ebiwandiikiddwa mu kitabo bye twagala okuwulira. Muganda wange wandibeera wano ku nsi n'okola byonna by'oyagala, enjiri neebuulirwa, naye gwogamba ebyo byabwe. Naye ku lunaku olwo Bayibuli etugambye mu kubiikulirwa nti ebitabo biribiikulwa n'ekitabo kibiikulwe. Ekitabo eky'obulamu kiribiikulwa n'ebitabo bibiikulwe, ebitabo ebyo the books of the works or the deeds of all people, though those who died before us, the books are going to be opened. Tuli mu Eseza tuzeeyo, and it was found written that Mordecai. Kiki ekigenda okusangibwa mu bitabo ebyo nga bibiikuddwa? Biki bye bagenda okusomako? Resetaya maribo zikataya ndereshekeyaba. Biki kabaka w'abakabaka Yesu byagenda okusanga nga byakuwandiikibwako ogwampuliriza? Ripooti ki egenda okusangibwa ng'ekuwandiikiddwako? Abange muwulira Omwoyo kyagamba ekkanisa. Abuuza, biki ebigenda okusangibwa nga bikuwandiikiddwako Jackie? Biki ebigenda okusangibwa nga bikuwandiikiddwako gwampuliriza mu saaviisi eno? Kubanga ebitabo bibino bibiikuddwa. Ekitabo kikino kibiikuddwa, kati kigenda kusomebwa. Bayibuli egamba in the book of 2 Corinthians, Mukama tukwatirwe ekisa. Mu butuufu emitima gyaffe mirimba, tufumintiriza bubi. Mukama ebyo byonna biwandiikibwa mu bitabo. Ebyo byonna biwandiikibwa mu bitabo. Tuyambe Mukama otunaaze otutukuze n'omusaayi gwo, tuleme okusomebwa likodi embi, wabula tusomebwe likodi ennungi etuyingiza mu ggulu. Amiina. Bayibuli egamba mbadde tugenze wa? Tugenze mu 2 Corinthians. Mukama yeebazibwe. Nagambye endagaano enkadde Yesu yali mu byawandiikibwa n'abaana ba Isirayiri tebakitegeera. They didn't understand. They didn't know Christ until Christ had to be born again as a baby through a virgin woman called Mary. But Christ was there. Christ was there with the children of Israel. Kristo yaliwo n'abaana ba Isirayiri mu ndagaano enkadde, naye tebamutegeera. Simanyi muganda wange mu ndagaano empya otegeera Kristo. Simanyi otegeera Katonda nti ali awo naawe. Simanyi otegeera Kristo nti ali awo w'oli, ali naawe. Yaliwo waali alibaawo emirembe n'emirembe. Kristo yali n'abaana ba Isirayiri.
wano yeeraga mu kitabo kya Eseza okuyita mu kabaka Akaswero ayisiza ebitabo bibiikuddwa bisomeddwa nekisangibwa nga kyawandiikibwa nga Modekaayi. Tweyongereyo nga Modekaayi akoze eki munaye? It was found written that Mordecai had told of. Kati tulina Mordecai n'abasajja bano ababiri ku basajja abaali abalaawe ba kabaka abaasikanga ekijji. Tujjukire baasikanga ekijji bantu basatu: Mordecai, Abigusani ne Teresi. Kati wano ebitabo bibiikuddwa kisangiddwa nti Mordecai yagamba Abigusani ne Teresi, Mukama yeebazibwe abooluganda, abalaawe ababiri abakabaka abaakuumanga oluggi, nga baayagala okutta kabaka Akaswero. Mukama yeebazibwe abooluganda. Kati wano ebitabo byabiikulwa ne kisangibwa ku sayidi ya Mordecai ayina ripooti nnungi. Kwe kusaba kwange ku lunaku olwo nga Mukama asala omusango, kisangibwe nga gwe ripooti yo nnungi. Naye laba kisangibwa nga ripooti ya Mordecai nnungi ye yataasa kabaka nti Akaswero waliwo abapanze olukwe baate Akaswero. Eseza ye yatuusa obubaka ewa kabaka Akaswero. Naye laba ate kisangibwa Abigusani ne Mune Teresi nga bo balina ripooti mbi, nga kyawandiikibwa nti bo be baayagala okuuta kabaka. Abange kiki ekyakuwandiikibwako? Ripooti ki gy'oyina? Kiki ekyakuwandiikibwako? Ebitabo bibiikulwa, biki ebyakuwandiikibwako? Abange Katonda waffe asonyiwa oba naawe olina ripooti mbi. Bannange ng'ono omusajja Abigusani ne Mune Teresi eyasangibwa nga bo mu bitabo bawandiikiddwako ripooti mbi nti be baagala okutta kabaka. Abange weenenye, komawo mu maaso ga Mukama ogambe byonna ebimpandiikiddwako. Bannange weenenye, mwaka gwakuukirizibwa naye togenda kuukirizibwa nga gw'omutima gw'omukakanyavu tosobola kugwa mu maaso ga kabaka. Ne weenenya n'ogamba Mukama ndowooza bubi, Mukama nfumiitiriza bubi, Mukama njogera bubi, Mukama nyenda neematiza okwaka obwenzi bunsusseko. Neenenya taata saasira. Wandibanga naawe oli ku sayidi ya bano nga ripooti yeesomanga ripooti ya Bigusani ne Mune Teresi nga bo be baayagala okusaanyawo kabaka, nga naawe mu butuufu ripooti ku lunaku olwo ebitabo nga bibiikulwa mu kubiikulirwa nga naawe eyo ripooti egenda okusomebwa. Muganda wange okyalina kyansi, weenenye. Bakumanyi ng'omubbi, bakumanyi ng'omusezi, bakumanyi ng'owoolugambo, bakumanyi nga malaaya, bakumanyi nga puleeya, bamanyi nti oyo gaayi, bakuyita na gaayi sina brother. Bamanyi nti oyo gaayi akozesa ono omukyala n'akozesa ono omuwala n'amukyawa. Oyo oluzungu lugamba mbu n'amukyakinga. Bakuyita kiitambo, kiitinga. Naawe sisita bakumanyiko eyo ripooti nti gwe munnaye bakukoonako bukooni, ono n'akusika okutu n'akutwala n'akukozesa n'akusuulaawo. You're like a dropping, I don't know. Mukama yeebazibwe. Gwe mwebasuulamu kasasiro, ono ajja n'akola ebibye, oli n'ajja n'akola ebibye, naye okyalina kyansi. Weenenye okomewo mu maaso ga Mukama, weegayirire kabaka akyuse ripooti. Abange ku ripooti eno kyawandiikibwa mu Ezekeeri 12, ngamba Ezekeeri essula ye 12 olunyiriri olwa 21 paka ku 23. Mukama yabuuza, sibikuddeeyo,
naye mukama yabuuza n'agamba abange lugero ki luno olutambula mu nsi ya Isirayiri? Lugero ki luno olwawandiikibwa ku Isirayiri? Biki bino ebyawandiikibwa ku Isirayiri? Naye mukama abuuza biki ebyakuwandiikibwako, kubanga ebitabo bigenda kubikkulwa. Kabaka Akasweri yayise ekitabo nga kirina records, ekitabo ne kisomebwa ne kisangibwa nga kyawandiikibwa. Modekaayi yataasa kabaka abange ne kisangibwa nga Abigusani ne munne bo balina ripooti nkyamu, baagala bazikirize kabaka. Biki ebikuwandiikiddwako? Nange mbuuza, mukama yeebazibwe. Ezeekeri 12 bikula. Ezeekeri 12 mukama abuuza n'agamba gwe Isirayiri lugero ki olutambula mu nsi yo? Biki ebyo ebyekuwandiikiddwako? Biki ebyo ebyawandiikibwa ku Isirayiri? Gundi gwe Isirayiri biki bawandiika ne bagambako tekalifumbirwa, bawandiika ne bagambako tekalikulaakulana, bawandiika ne bagambako kagenda kufa nga kazunga. Gundi tewali abeera mu Kristo n'afa nga azunga. Ekyo nkisazzaamu n'omusaayi gwa Yesu. Orisataya maribo senderere shikatayaba reseketaya. Ngambye teri abeera mu Kristo n'afa nga azunga. Kebe mwavu togenda kufa ng'oli mwavu. No matter what they've written about you. Hey, no matter what is written about you. I'm here looking for the scripture. We are in the book of Ezekiel, please. Tuli mu kitabo kya Ezekiel. Katonda waffe muliro ogwokya. Oli Katonda ayanukuza omuliro. Banja bakukoowoola n'oyanukuza omuliro. Mukama oli Katonda ayanukuza omuliro. Mukama ayanukuza omuliro. Ayokye buli ripooti yonna embi eyawandiikibwa ku bulamu bwo. Bayibuli egambye nti ffe tuli baluwa. Ye twasomye ekyawandiikibwa. Twasomye ekyawandiikibwa ekibadde mu gundi. Mukama yeebazibwe mu 2 Corinthians 3 from verse 2 to verse 3. Nti ffe gwe ampuliriza nze ayogera. We are the written letters, not written in ink, but in the spirit. Naye biki ebyakuwandiikibwako? Mukama yeebazibwe. Record ki ekuliko? Mukama yeebazibwe. Lugero ki olukuliko? Bayibuli egamba mu kitabo kya Ezekiel. Mu kitabo kya Ezekiel chapter 12 from verse 21. Bayibuli egamba endina ya Luzungu. And the word of the Lord came to me saying, verse 22, Son of man, what is this proverb that you people have about the land of Israel, which says, the days are prolonged and every vision fails? Verse 23, tell them therefore, thus says the Lord God, I will lay this proverb to rest. Hey! I will lay this proverb to the end. They shall no longer move. They shall no longer. They shall no more use it as a proverb in Israel, but say to them, the days are at hand, and the fulfillment of every vision. Mukama yeebazibwe abooluganda. Lwaki ngenze mu kitabo kya Ezekiel? Ekintuuta mu kitabo kya Ezekiel, Bayibuli egamba nti Abigusani ne munne baasangibwa nga bawandiikiddwako olugero olubi, ate ng'ekituufu baakiteesa okutta kabaka. Mu butuufu wandibeereeyo n'obaako by'ofumiitiriza, n'obaako by'okola nga bibi mu maaso ga Katonda. But still I say unto you, there is opportunity for you to cross over and come back in the right path. Wakyaliwo
essuubi gwe ali omulamu okusalawo okkirize Kristo. Wano this is online church, tulina ba members bangi abajoyininga okuva ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. They find the link and they follow up the link. Fena twalabye eyasukumye pornography amidst the church. Naye akyayina essuubi, akyayina opportunity okusalawo ayingire obwakabaka bwa Katonda. Kati abeere nga group gy'ajoyininga asuulayo kigambo, asuulayo njiri, ateekayo njiri. Wano twogera n'abalokole n'abatali balokole, twogera n'abasiraamu weebali, twogera n'abakatuliki, twogera n'abali ffe tebamanyi na Katonda y'ani. Naye baganda bange mukyayina essuubi. There is still a chance for you to receive Jesus Christ as your personal Savior, for you to receive salvation as a gift of God that is given unto us through grace. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mu Isirayiri mu kitabo ky'Ezekeri, Katonda yavaayo mwennyini n'agamba biki ebiwandiikiddwa ku Isirayiri. Lugero ki olugenda mu maaso ku ggwanga lya Isirayiri? Ku Isirayiri naye omanyi Isirayiri, the firstborn of God. Hey, nga there is a proverb moving around. Nga bwe mbagambye, oyinza okubeera eyo nga bakuwadde proverb yo ntaani azunga buzunzi, kagenda Bulaaya kanaavaayo bwereere. Nga that is the proverb moving around about you. Naye Mukama waffe akyusa, Mukama waffe akyusa. He is God of change. He's God of changes. He changes. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mukama waffe akyusa, ajjawo ripoota embi, abange n'akuwandiikira ripoota ennungi, kubanga kyawandiikibwa nti we are the written letters, not with ink but by the Spirit. Mukama yeebazibwa abooluganda. Naye sabutimi yaffe ebadde may you be remembered. Katojjukirwe. Mukama yeebazibwa. Wano we tutuuse Modekaayi ebitabo byabiikulwa, najjukirwa. Oneeyongera okusoma olunyiri olabe najjukirwa. Olunyiri olwokusatu wuliriza, tuli mu kitabo kya Eseza essula ya 6 kati lunyiri lwokusatu. We are in the book of Esther chapter 6 now verse 3. Then the king said, what honor, what honor or dignity has been done for Mordecai for this thing? And the king's servant who attended him said, nothing has been done for him. Mukama waffe yeebazibwe. Okoze ebirungi nga tojjukirwa. Naye nkusabira mu guno omwaka ya 2021 ya of acceptance ojjukirwe. Omuntu abeewo abula otulo okululwo abagala obufumbo. Unless you my sisters, you're not serious. Nga temuli serious. Naye Mukama abeeko gwabuza otulo okululwo. Yeebake atuuke mu buliri agambe no because of Pastor Jack. Oh my God, I need that lady. Mukama abeeko gwabuza otulo ku lwange. Nkitwala mu linnya lya Yesu. Ate ekigambo kya Mukama kitala kisala eruyi n'eruyi. Bwe wuwanga kiganya okukolera kizeene ewange. Nze guno omwaka Mukama abeeko gwabuza otulo yekyusize mu ssuka mannange awulire ebbugumu ate nga yeggyako bulangeti n'essuka ate atandika okuwulira empewo agambe nedda ate empewo yeebiika ate awulira omuliro nga ku lwange nze. Mukama yeebazibwa abooluganda. Haleluya. Naawe nkusabidde ali serious. Mukama abeeko gwabuza otulo osaaga ku lwa Modekaayi akaswero olowooza yafuna otulo. We tutandikidde Bayibuli egamba nti ekiro ekyo kabaka teyeebaka. Kabaka wange Mukama gwe yateekateekera amubuza otulo
amubuza otulo Mukama amubuza otulo n'otantiru atambudde antuuseeko yonna oba ali mu Europe oba ali wano e Uganda oba ali Kenya oba ali Tanzania oba ali wa Mukama oyo kabaka wange mubuza otulo Mukama yeebazibwe. By the way, you have to declare. There are certain things you have to declare. You declare Mukama yeebazibwe. Naye kuba Mordekai Akaswero yabula otulo osaaga. Aha. Kululwo kati tuzeeyo ku kabaka ow'omwoyo ye Yesu Kristo. Kululwo Kristo tasobola kwebaka nga tonaba kufuna kyamagero nga tonaba kufuna ekyo nga tonaba kutuuka awo w'olina okubeera. Kyova olaba Bayibuli egamba mu Isaaya 62 olunya olw'omusanvu, give him no rest until he establishes you as a praise. Because you're no longer Jerusalem, you're not Jerusalem, but it is you now. Until you are established as a praise. Mukama anaawummula. Naye nga tonaba, you're not yet a praise. Why should he sleep? Yet Psalms 121, he never sleeps nor slumbers. Mukama yeebazibwe. Kati mbazaayo mu ttiimu yaffe ey'over acceptance omwaka ogw'okukirizibwa nga tanaba kukwasa. Lwaki aba awummula, lwaki aba yeebaka? Kaabulwa otulo. Fire this year. Mukama yeebazibwe abooluganda. Yamanyi. Mukama amubuza otulo. Ate awo osabye nti afe, tetusabye ekyo. Amubuza otulo. Omanyi waliwo abalala bakinnende eyo omwoyo omutukuvu. Omanyi abalala bamanyi obwewu n'alaba alabye n'alaba nga kyekirungi kyayagala naye n'asigala nga nkozesewo kigambo ki n'asigala nga yeebuzaabuza ali wala yeebuzaabuza. Mukama amubuza otulo. Mbabuulireko babrother bange ne basisita nabo bwe batyo. Omutuukirira akugamba give me time I pray, I ask Holy Spirit, naye ng'akimanya amazima nti yes he is. Naye Mukama amubuza otulo. Enjiri egambye ku lwa Mordekai Akaswero kabaka yabulwa. He didn't sleep until he said no, bring the books, bring that book of the records. Bring the book. Wabeewa ekikuleeterwa bannange ojjukirwe Mukama yeebazibwe. Kabaka Akaswero yabuuza n'agamba naye mmwe kya kitiibwa ki kye mwakolera omusajja ono Mordekai? May you be honored this year 2021 year of acceptance. Come off Uganda. When we are winding up our service, don't forget it's akawungezi tuina overnight. Ate olunaku olw'enkya tuina intercession. Mukama yebazibwa Uganda. Always first of every month, it is our day of intercession, 24 hours prayer. It is a prayer chain. Mukama yebazibwa Uganda. Yeah. Hallelujah. Tuli mu kitabo kya Eseza 6 essula ya 6 olunyiri lwa 3. Bayibuli egambye the king said what honor. Kabaka n'agamba kya kitiibwa ki? Kiki ekyekitiibwa kye mwakolera omusajja ono Mordekai eyantaasa okufa? Ne bagamba tewali. Bayibuli egamba nga weeyongeddeyo Mordekai yajjukirwa. Mordekai yajjukirwa, wuyo atudde ku mbalaasi, wuyo ebibuga, bannange Mordekai, bannange Mordekai afusse Mordekai. Mukama yeebazibwa Uganda. Nagambye eyo ogenda kwesomerayo. Mukama yeebazibwa Uganda. Naye may you be remembered. Nkusabira ojjukirwe, obeere honored, ojjukirwe. Bayibuli egamba omukyala mu bikolwa by'abatume 9:36 ku lunyiriri paka ku lunyiriri 43. Omukyala ono yali ayitibwa Tabitha.
omukyalo ono n'afuna erinnya eddala nga bamuyita Dorcas. The Bible says in the book of Acts 9 from verse 36 to 43, Dorcas ono eyali Tabitha yakolanga ebirungi ng'akola ebirungi byokka, ekiseera ne kituuka n'afa. Bannange Bayibuli egamba nti the widows ne buli omu n'aggyayo olugoye Dorcas oba Tabitha lwe yamutungira n'agamba luno olugoye lwe nina, Tabitha yeyangulira luno olugoye lwe nina, olw'ebirungi ebya Dorcas omukyala Tabitha bye yakola wano ku nsi ebyaddala yakomawo. Yakomawo. Banoonya Peetero ne bagamba Peetero, ku lw'ebirungi Tabitha Dorcas waffe byatukoledde, yitawo osabe, omusabire adde engulu talina kufa. Bannange yakomyawo omukyala amaanyi ga Mukama, naye mu byonna kikiye because of the deed acts. Tabitha yajjukirwa ng'amagombe tegalina kumumira. May you be remembered in this year 2021, year of acceptance. May you be remembered. Eyakwerabira olina sente zo z'obanja bakwerabira. May you be remembered. Kampani ekute sente zo. May you be remembered. Omwezi guno laba 31 lwaleero. May you be remembered and be paid your full salary. Amina. Ojjukirwe osasulwe omusaala gwo gwonna. Mukama yeebazibwa abooluganda. Bamwita Kezekiya. Anti tulina Ezekiel ne Kezekiya oyina Bisaya anto essoro genda kisanga mugundi. Hey Bible readers, hi. Isaya 3:8 okutandikira ddala ku lunya olusooka. Buyo obunabi bwajja ne bamugamba teekateeka ennyumba yo ogenda kufa. Omanyi omuntu eyamugamba ebigambo ebyo nabbi atazanyirwako. Isaya mulamba tazanyirwako mu banabbi. He is the major prophet. Yalengera Yesu nga emigo gimukubwa n'agamba emigo egyamukubwa gye gituwonya. N'agamba sinze Isaya agenda okukubibwa bwa nze. Eyo nvuddayo naye wuliriza Kezekiya yakyukira ekisenge n'agamba oh Lord, I pray how I have walked before you in truth. Remember me now. Mananga Bible yange egamba remember now. Okoze emirimu bakugamba bajja kuwa kasimo, bagamba omusaala tugenda kuteekayo. May you be remembered now. Be remembered now. Father in heaven, we thank you for this word. Father, I pray bonna baganda bange abali emitala w'amayanja abakoze sente zaabwe naye Mukama zibadde zikwatiddwa, n'abali wano e Uganda nga sente zaabwe zibadde zikwatiddwa. Nange kennyini Mukama nambyasara yakwatirayo sente zange. Katonda wange, may we be remembered now and be paid our full salary and be paid our full money. Sente ziri mu mabanja. May you be remembered now. Bayibuli egambye nti kabaka Akaswero yabula otulo. Oyo gw'obanja Mukama amubuza otulo paka nga akusasudde. Kampani gy'okolera nga tekusasula Mukama agibuza otulo paka nga ekusasudde. Gwe saba kyonna ky'oyagala. My sisters, my brothers, saba kyonna ky'oyagala kati. Mpulira amafuta. Saba kyonna ky'oyagala. Kiki ky'obadde oyagala? Waliwo akutte ebibyo Mukama amubuza otulo. Notatirwa bikuwadde. Lwaki ku nsonga eno eya payment? Mukama abuza omwalabu oyo otulo nga akusasudde paka nga akusasudde sente zo, paka nga bakuwadde sente zo. Mukama abeeko baabuza otulo kati n'emirembe nga kwotadde.
just because of you. Nti bannange kulwa gundi kulwa Jackie buli wakola bwati Jackie yajja oyina by'olina okukola abantu bakusibiddeawo mu kifo Mukama ababuze otulo bakuteera you shouldn't waste any more time, any more minute, any more second. Mukama ababuze otulo ababuze otulo bakuteera ate oba bakyakukwatira bakukwatira biki. May you be remembered. May you be remembered. Mukama akujjukire. Katonda ye yajjukira Rachel. Yajjukira Rakeeri abange n'amuggula olubuto. Mukama akujjukire mu guno omwaka 2021 your acceptance. Mukama akujjukire. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwebaza olw'ekigambo kino eky'olunaku olwaleero. Taata weebale n'olw'ekigambo kye tugenda okuwulira mu overnight from our first preacher Aneti, from our second preacher Vincent Kabaka w'abakabaka. Katonda wange Mukama nkwebaza nga ngamba neyanziza neyanzege. Oh Lord, you have spoken to me. Lord, you have spoken to us. Father, we give you glory. We give you praise. Katonda wange leka onyweze ekigambo kino. Katonda wange leka olabirire ekigambo kino Mukama. Tujjukirwe taata tunaakomawo tukuweera obujulizi tugulumize erinnya lyo nti Mukama ennaku z'omwezi nga 31 mu Sunday service eyaggalawo ogwo omwaka n'olwo olwa Sunday zijjukira twalina ne overnight nga tuwa obujulizi ddala enjiri yabuulirwa nga sabuthimu egamba may you be remembered. Era Mukama twajjukirwa nga tuwa obujulizi nti twajjukirwa Mukama abaali babanja ne tusasulibwa abaali baagala obufumbo Mukama ne bayingira obufumbo. Katonda wange abalina ebirwadde ne bajjukirwa ne bawonyezebwa. Taata leka tujjukirwe mu linnya lya Yesu. Tunaakomawo n'okwebaza nga tujjulira erinnya lyo mu bangi kabaka w'abakabaka. Tetujja kukwatibwa nsonyi. Tunajjulira olw'ebirungi by'otukoledde Mukama. Tukwebaza kubanga omaze n'obikola mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu. Weebale Katonda ow'ekisa, weebale Katonda ow'amaanyi. Haleluya! Haleluya! Tulina overnight olunaku olwaleero, olunaku olw'enkya tulina okwegayirira. Tulina prayer points ez'enjawulo nga twegayirira ku lw'ebintu bingi. Tetulina kuzikiza muliro gwa kusaba, muliro gwa kwegayirira. Amina. Tweyongerenga tusaba Mukama atukoze bulungi ate ng'akyeyongera otuwa ebirungi mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi mutusabidde amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekirwa ky'omwoyo omutukuvu kubeere nange Jackie nammwe abooluganda bonna emirembe n'emirembe. Amina era amina. Shalom, shalom, shalom. Glory be unto the Lord. Amen and amen.